Welcome to yet another edition of Share with RKB. Hope all is well. Mukama bale bakuma bulungi ddala. Akasaka tulimu konna kanayo chani bululu babaka bafe batuyitamu kulaba ataani agenda kudamu kufukamu omukulembeze owencha ate nga n'ebirala byonna webya gabigwa mu place naye nga tonnalonda omuntu ogenda okulonda omwesiga omuyisemu omutunuulidde biki byagenda okukola ofudde ku appearance oba ofudde ku kyagenda okuteeka ku mmeeza bwenga ggwe embeera gy'olimu ogikooye walagadde gikyusa otya singa osazeewo gikyusa gw'osazeewo okuwa akaluluko yagenda okukyusa embeera gy'olimu byonna tubiwulidde naye okusalawo kuli mu ngalo zo Ruth Kalibele Bwanika olunaku olwaleero webale kubanga olaba RKB. Thank you for sharing, commenting and liking. I don't take you for granted. Thank you so much. So today with me is Honorable. Turasa domwita Honorable because yes, ayakuja mu kibuga Kampala wakati okubanga ate atuweereza mu parliament okukiikirira Kampala Central mu parliament ya Uganda. So olunaku olwaleero ndina omwami Abraham Luzzi. Erinnya libadde liyitawanya nnyo. Badde muyitanga Luzze. Nageza okukyetegeeza nga ye Luzzi. Ajja kuba mpawulamu wano oba wali bwe mankyogedde bulala ate nga slogan ye egamba no luseke teri luseke Sarah is tall. You can try to mind Sarah is short. Neka yate yatugamba Sarah is tall. So onako olwaleero gwe tulina naye kumanya ebimukwatako ebimu ku ebyo ate tube nga tumanya yaani agenda tukiikirira abali mu Kampala Central. Mwami Abraham. Wanji maama. Nsanyusa okubeerako naawe. Nange nsanyusa okubeerako naawe. Erinnya ly'olina ly'amaanyi Abraham. Yes. Yankimanyi. Omanyi kitegeeza ki? Bawa Sarah. Tonga nti kwe wasinzira. No, it's not a coincidence, but it is godly. Wow. Yes, God's intervention, and it's a symbol of renaissance and revolution. Wow. Yes. Omwami Abraham Luzzi yaani singa omulabi waffe oyagala omutegeeza yaani? Okusookera ddala mbalamusizaako abatulaba era abatuwuliriza. Nze Abraham Luzzi Bawa Sarah. Sarah is tall. Is tall. Omukyalo omuto omulungi afumba ekyenkya. Sarah talimba. Sarah wa mazima. Sarah nina password y'essimu ye n'abamuweereza obumessage mbalaba. Sarah mukozi. Sarah talina lumwa. Tayomba. Tabuuza oliwa osuzeewa oliwa baba. No. Yeesiga bbaawe tiniwaabanga taliiwo aba ku mirimu. Abasajja bangi amaka gafudde lw'abakyala olumwa lukubeera ng'olw'enkoko olusojja kaseera kusojja. Abakyala mu provokinga n'abasajja domestic violence. Abasajja tebamanyi kuyomba. Ebiseera ebisinga kati omukyala bw'olemerako ennyo n'oyomba omusajja asobola boli n'ogwa mu mwala eri. Naye olowooza kiva ku ki omukyala okuyomba? Abakyala abamu balina olugezigezi beewa obuyinza bwe batalina. Abakyala tebakimanyi nti oli vice wa bbaawo. Kituufu. Oli mukamaawo olaba ne ku mirimu kasita otandika okubuuzabuuza n'okukwata ensobi mukamaawo. Yes. Ogwo omulimu guba gukulemye. Okay. Kale abakyala mweddeko. Ekirala abakyala muli bankwe. Ate tutya. Singa obungi. Mwina ebyama bingi. Yes. Obola katukula zi DNA. Abakyala temusiima. No wonder abamu mukyali ku boda n'okuwunya enviiri nga muli kutambuza bigere enfuufu evvu kalenge n'akwata mu mutwe kubanga bbaawe alina obusobozi obusobola okukolera buli kintu oba oli awo naye mususa obuyinza obumususibwa mmwe. Sarah talinga bw'ati. Ekirala abasajja bangi bava ewaka ne bagenda nga tebalidde ekyenkya ekyokya si bugaatigaati biberenge simanya kabalagala naye omukyala alina okuzuukuka n'ateekerateekera bba ekyenkya. Bino bye muwa matuuka mu mayumba ne mugenda mu woofiisi simanya ku mirimu. Ogwo omulimu guli secondary. Omulimu ogusooka omukyala mwamiwo. Ekyokubiri abakyala abasinga obungi temuli straight. Muba n'abantu ab'enjawulo. Muba n'abantu agula
wigi agule ya time ekyemisana ne muntu akusanyusa nakola enjala era n'abakola enjala omanyi nti n'obwo obwenjala bumanyi okutwala abantu bafaabo eggologoosa abakyala abasinga temumanyi kye mwagala ekisanyusa omukyala kikulema n'ekikunyiiza ne kikulema mulina okumanya omusajja biki byayagala sajja baagala kitiibwa kituufu ebirala byonna abakyala abasinga obungi balowooza bwe abasajja bye mulina bye baagala omusajja asobola okufuna omukyala anytime omusajja asobola okuzaala abaana anywhere kituufu omusajja asobola okulya mu restaurant tewajja kufumba ne gye yava ewaabwe baali bafumba sigwe wamukuza najja kukola ki wajja kulabirira nakuwa musajja kitiibwa nakumuwulira ekyo gwe mwannyinaza ndaba ampulira kyova olaba ng'okyalemedde ku kaduuka awo ng'omusajja alina kapito okkwongeramu naye nga konna kakutunuulidde kati temuli masameereere ziringa empompogoma z'ennaama kubanga omusajja yali badde asobola okwongeramu naye omuvuma togaba password abakyala temugaba password abambi bazigaba mukama wo tomubuuza era k'olibuuza mukama wo oliwaawo mugukulemye kituufu kale abakyala balina okukimanya nti omwami mukama wo baako era tewaliwo n'abaami abakodo nga tagaba nga ne bwokola buli kimu kyonna kyonna ng'okikola oyo omwami si mulungi era abaami nammwe mbakubiriza mukole nnyo muleme kugamba nti baabaloga temulimba bikole ne bakyala bammwe mubeere nga mubalaga byemukola nowanda we mufa ebintu byonna bikola kibisaanawo so kyali badde kirungi nga okola ne mukyala nze nkola ne toolo saala buli kintu kyali kyonna akimanyi kituufu ate era nange siina nnyo byama biteetaagisa obeera straight bw'oba ozadde ebweru n'omugamba naye ng'ate era omusajja wali badde nga tobaligabaliga bitwala essente nnyingi nnyo n'okumala obudde busobola n'okuleeta ebizibu naye bw'aba oba nga yakusanga n'abaana oba n'abantu bo noba n'embeera yonna omukyala oyina kwagala ebyo baawo by'omusanze nabyo abakyala abamu tebaagala bamaama baffe bannazaala abakyala n'akulaga nti abantu bo tabaliiko oza kiva ku ki bwe buyisayisa buli obw'ekirogo n'omululu abakyala okwagala okwefunza omusajja kyosobola si kirungi anti oluusi n'omusajja ayinza okwagala nnyo okwera mami's boy nga nawoba omusazewo nganze ninga tino mwami wange mbadde ndowooza weekend ntwaligenzeewo ku beach kasooke mbuze mami ndabe ekyalowooza so omukyala nange okulaba ng'akompitinga na maama kati ekirala omukyala olina okumanya embeera za bbaawo abasajja tetufaanagana era buli lwonoolemu okumanya bbaawo byayagala nebyali mugenda kusanga okukontana kungi kati for example nze siri fomo sobola n'okwerabira birthday zijjukiza bujjukiza era kikirina kukunyiiza oleetako akabalangulo musaakoze birthday anniversary tobyerabiranga anti olina okumanya bbaawo nga nze ngaye siri fomo era nina ebintu ebyekijegajega bye sitategeera bulungi nga valentine sibimanyi every day for me I consider it a valentine. That's nice. I consider every day your birthday. Yes. Sirina ebyo mbukati ndi busy mchala wange family yange is number 1. Nze sina mikwano kwane ejo je hanging out muzikaliche simanyambu bano tubeera nabo kumanya olweggulo sajja tebadde waka nze bwenva ku mirimu nzira waka ayi mikwane egisinga mikuusa muli bakuusa muli bankwe muli babbi lwaki oyogera bwoti mikwano mwogera wane ekintu nga si nga ekyo nga si kyebategeeza akati abantu mwenna you are just and simple colleagues balaba bulabi ng'embwa bweyita ku ggumba ekkalu sibamanyi mukwano gwange olina okubanga omanyi gyembeera nga ne gyensula oba n'abantu bange tubeereyo n'ogamba omumanyi nga tumanyi gy'osula kumanyi you are simply a colleague equally like a passers by so
Mulekerawo okwetegako emikwano gitabudde n'amaka business temwesiga bantu weesige mukyalawo nina mu abakyala mutukola bubi olumu nedda bw'oba togaba password ebyaddala ebiri mu ssimu eyo omwami tosobola namugaako good morning good afternoon good night olidde kamere afternoon ebadde etya mubigamba balala naye loze ekintu ekyo kigenda kivaawo buvi kankubulire mwami abasinga obungi si bonna kubanga olaba oluusi omwami naye yennyini yakuteekamu eyo embeera abasinga obungi tugamba it's your personal responsibility first of all okunnyonnyola oba okutegeera omwagalwawo kituufu abaami tebaagala kubasinga mukayana abakyala buli lwoliraga nti oli mugezi nnyo omwami oba omudisprovinze tebakyagala ate tomunenyezanga mu bantu ikwale ne munno wadde oli musajja naye ku saidi y'abakyala balaba nga tomuwadde kitiibwa omwewudde nye bw'oba olina ebirungi bitya ng'oli mwanvu oli mumpi oli munene bina likomeeri olina entumbu eringa akatungulu aga Katonda omusajja ajja kukulekawo newonoba na buli kimu era abantu abamu beebuuza kasajja akakazaako yakaagalako ki tekyagaza omubi abamu mmwe abaami batuuka n'okwagalamu bamaidi temwebuuza teri mukazi abuuza nze nnyinimu ne bandekawo ne baagala maidi kuba maidi afa ku musajja but it's not right anti tubabuulira abakazi ffe tubabuulira ng'abasajja muyombayomba muwa ebiragiro n'ekifuba mukaaya n'okusinga mwefuula abamanyi omwami tebawuliriza masimu ge byakuba ye boss esimu bwevuga otteka kasosi n'ogireka awo n'olinda tolumika omuntu oba omumalako emirembe kyova olaba emirembe gibula waka omuntu n'atabakolera ebyo birungi zimu zaagaliza abakyala kiraga subordinates kiraga trust loyalty love respect ne non-infidelity ekigaanisa omukazi okukuwa password aba ayina abalala bayogera nabo abamutwala eggologoosa possibly yes gwe gamba kyala wandaba wa girlfriend tipa amak password y'essimu yo oba mukyuseemu buli mwabeene ya muno olunaku boosi tebamubuuza awo kuba lwaki abasajja baba ye head ye epitome of the society bakitegeeza beba planning baba n'ebyama by'abantu bingi nga tolina bimanya gwe omukazi nze nsobola okuwa mama wange ekintu nekikunyiiza abantu beeyo nze mugana we simwaga amanyoko oyo tebakola bo kati mbanja ne muwa obutakkaanya ne sikubuulira tulina abantu abamu betuyamba mwana wasenga gundi mulekwa bw'omuwa omukazi asobola okuteeka ennyindo mukamwa wasenga tofaayo ofakweno kati abasajja baba ne responsibilities nyingi omusajja ayinza okuba alina abaana abalala nga yali yagadde okubalabirira n'omukazi ono ambeera mwakayogera kati omusajja be boss muleke atambuza obulamu kasita obanga ofuna ekyo kati bano abaana basaagala bategeera nze maama waabwe obamanyanga ani baako okoma bw'oba n'ababo koma kwabo lettoleeta lugezigezi baba baana bange nabo babo baawa bazadde sebo maama kati akakajjanja akatambuza omukadde nga yeegolodde obaako okoma bw'aba tabakulaze gumiikiriza nokimanyi nti nosobola okuwa password naye nga bulema making sure nti okomawo akoba okuwa password eyo I delete the chats ennaku z'omubbi zibaana era ojja kumaliriza okunama abantu balowooze nti oyambadde engoye tekuli tosobola kuba smart or smarter than a man ate omuntu alina kyakola ddala abakyala temumanyi bwenzi kuba Katonda teyabakola kuba n'abantu basukkamu omu era ojja kulanga neeyisa y'omukazi kasita olabanga omukazi nga yeekambwaza omuyita tayanguwa takutafumba kyankya takugamba good night good morning n'olabanga biseera kukwata ensobi aluddewo nga takubidde olunaku ne luziba aba ne solace ate nga musanyufu nnyo
essanyu alijjawa nakululamba so tosobola ekirala abakazi temwerimba nti osobola okukuma ekyalinga entegeerayo n'ey'omusajja ne bw'oba omusinga ssente. For real? Yes. Ekisooka scientifically ebirungo ebibalimu si byebimu. Homoni z'omuntu ezikola omukyala n'omwami za njawulo. Kituufu. So mpakanya ne ssekuwakanya bannakapanka abalowooza nti omusajja bafaanagana n'omukazi. Nakapanka ogimanyi kana akaligako omuntu kati abe n'ekikiro ekinene kati ewanika mu nte. Abakyalo olina okumanya nti temusobola kwenkanankana na mukazi era Katonda ekyo teyakibawa. Ekirala omukyala tosobola bwenzi. Bwe ebiseera ebisinga kasi otandika obwenzi ono bbaawe oyagala aveewo era afe. Which is so wrong. Era buli mukyala yenna atuzze bbaawe ekiso aba yabaliga. Kyokka abasajja asobola okuba n'abantu balabirira ab'enjawulo aga Katonda mu ggulu ng'akwagala. Ne lwaki abasajja mwagala tugumiikirize obwenzi bwammwe naye temutusobola kugumiikiriza bwenzi bwaffe? Omusajja tayenda. Akola ki? Omusajja aba atabaala era aba asajjalaata. Omukyala ye takyakyaliza. Omukyala tokkirizibwa kukangabala wadde okutunula mu kyoto tokkirizibwa. Ekyo Katonda teyakibawa. Abasinga omungi musoma Bayibuli ne Quran olaba ne musabe eyo tebabakkiriza mukyala kubaliga kuleeta mawano. Naye ng'ate bw'otunuulira abasajja ab'amaanyi mu Bayibuli mu Quran babanga n'abakyala abaki. Kati titwagala bye musoma ku church ku ekereziya ne mizikiti bireme kubeera byakulabirako. Tovaayo mutwe nga mukalunga mmale buli omu bw'ogenda okusaba olina okubeera nga bye musaba bye musoma byebyo ne mubirabirako obaako wookoma omukyala. Kyova olaba omukyala w'omusajja emirembe ate tajoogebwa abeera muganzi. bw'amanya nti mukyala wange ayagala andeka ndabirira abaana bange oyo omukyala oba tiiki. Naye bino kasi otandika otusojja abaana b'omusajja ajja kwetamwa yali akulabanga omulungi ofuuka omubi. Naye oza taliyo bakyala abalungi abakulaba nebiri perfectly well nera ng'omusajja tamulabawo era ng'abaliga azaala ebweru ejjogo lingi mukubi tabuuzibwa. Omusajja tabaliga tazaala bweru. Oba oyingiridde emirimu gitakukwatako naye tugamba onoonyereza olimbega tugamba omusajja okubaliga kwemuyita okubaliga okubeera n'abagalwa abangi kireeta obwavu. Kireeta okutwala obudde n'okumala ebiseera. So kyalibadde kirungi omusajja n'obeera ebyaddala ng'osetolinga n'omuntu oyo ne mwezimba. Kati ayagala okukulaakulana ensonga z'abakazi zigende empola ab'enjawulo abangi. Beera ne munno mugumiikirize musiime mukkute. Bw'oyogera ku nsonga y'okulaakulana honorable okwenyini twongere okugaziyaamuko awo nti lwaki ogamba nti obwenzi butwala obudde ne ssente? Ekisookera ddala bannakirijja abo ab'ebbali basaba ebintu ebinene by'otasobola na kuwa waka. Ekyokubiri batwala obudde bwe bwali waddewo ewaka ate baba baagala okukulabisa ewaka. Ewaka madaamu n'abanga akyankalana ne bye yalikoze ng'ayagala maanyi ne gamuggwa. Support gye yalikuwadde. Ekirala omuntu oyo ow'ebbali bw'aba nga si mwesimbu osanga nti aba ne ba multiple partners. Kisobola okuleeta risiki ey'obulwadde. Nowanda abantu bangi bazadde n'abaana be balabirira nga si baabwe. Obola batugamba mu reforms senga n'abannondeddwa. Enkola ya medical insurance buli muntu ng'alina medical insurance ng'era bw'ogenda mu ddwaliro lyonna enkola era egenda kukyuka teeka ng'omwana oluzaalibwa afunirawo passport ne DNA. Ng'ebulaaya kyova tugamba quality y'omubaka wa parliament gw'olonda alina okuba nga byaleeta alina gy'abijja. Si muntu kumantalamantazi kubeeri ng'ajjayo Masaga ng'eggongolo esibe mu Kabero gyazze kukiikirira bantu. Nedda. So tugamba abasajja tukooye okuyola eŋŋaŋa otalya amagi okubeera zibbumbuzi. Ate amawana ago abaana ababa battabbu nti tebawulira asobola n'okwegezaamu era aba wa mutawaana nnyo. Abasajja mbakubiriza abandaba
DNA is the way to go. Mujjemu enkukunyi munyeera biyenje mu baana bammwe amaanyi mugateeke ku bwesigwa bw'abakyala bammwe. Wataba okola DNA nekizulibwa nti abaana babo awo trust yange gy'oli ebeerawa yeeyongera era omusajja yenna waafunira doubt oba olina byokola ebikendeezezza trust eyo mu kulaga. Era abakyala mwenna kasita abaana bakizuula nti babo obeera muganzi nnyo era abakyala temukiraba bubi. Abasajja mukkirize abeere sure ddala bw'obeera ng'oli innocent. Then kyatugamba abantu bw'obeera ddala nga tosobola kwerinda nkozese methods eziyamba okuziyiza obulwadde ne unnecessary pregnancies. Naye ng'ekyali badde ekikulu beera mwesigwa eri munno olwo nno mulyoke mukulaakulane mwenna. So kikulu nnyo era kyabuvunaanyizibwa okukola ne mukyalawo oba naawe omukyala okumbutegeeza bbaawo byokola. Ekirala abakyala abakola mulina okutegeeza bakama bammwe oba okukola ekituufu ku mulimu n'okutegeeza bakama bammwe nti ssebo ndi mufumbo era ndi musanyufu. Abasinga obungi people take advantage of you olw'okuba ayagala kuwa omulimu n'aganja akusooka kulengerako gologoosa. For real? Kiri practical, kiri common gwandaba abawala n'abakyala bangi nnyo. Omuntu okuwa omulimu ayagala asooka kugendako gologoosa Isirayiri. Ekintu ekyo kibi nnyo naye kiba kitegeeza omukyala naawe teweekakasa kuba omuntu alina skill n'obukugu mu kyogenda okukola okimanyi nti there is something even better. Ne bw'oba tompadde leero I will go elsewhere. Naye n'obugumiikiriza abakyala mulekiraawo okubeera nga muba muka n'omululu. Nze nina testi zengaba nga tonnaba na kubeera mukyala wange. Okusooka oba girlfriend or whatever nabanga ne script yange twalako mumutwe soka ne ntwalako shopping saka kole kyonna kyeyagala okugula nakwata akasero n'okwata ekisero n'ojjuza nga alaba embodooli naye omuntu omutuufu agamba no it's not necessary. It's well no worry. Transport mulya transport ng'amayembe abaana baleke basaye transport kati eyo is a turn off. Era ogenda kumaliriza mu one night stand omuntu aleme kudda ate ng'olwobale obulwa otya transport ku kintu ky'oyagala omuntu gw'ogenda okulaba oba tokola sigala ewaka weewole nkunona bikiigwe kyozzo nnona tokimanyi naawe weeteemu ojje mulekeraawo okusongola emimwa mulekeraawo oluseke is a total tunnel no wonder kiri ku kipande abaloozi mulekeraawo okusabiza size natwala ebyammwe size nabaloga mumanja tibye mutampola kati abakyala bakuyisa ogenda ku date ogenda kusinkana someone kena ngoli prepared ne biri mugambe it's okay ezo kugambe ke kasengejja mwamiru abakyala mtunuliro biru ejje ngame it's okay tosasula biru ejje ogambe ebyangenda omuntu wakamulaba first time nokkiriza akusasulire mwagala nnyo ebyobwere even though take away better proud mugaye no don't worry my dear it's okay let me take care of my I'm telling you qualities z'omuntu anaafuna Range Rover n'akubwa embaga value addition ku musajja mulekiraawo kubanga abatalya embuto zimalibwa ennaku mugongo no tojjanga omulugu bwe gukujjudde bwavu bwannuma dda uzze kulya n'olya n'obuzimba amatama no nagala mpakingira no parking nina sister mama turn off omuntu transport yamukuwa mugaye no it's not necessary no don't worry omuntu aba akujoze it's a test then shopping tuvuddeyo biganyi nga no storage then nkusiibula nkwekyeta no I'm okay don't worry my dear don't worry I'm telling you women those abagalo kitwala bakitwale ekyokubiri ekintu ekyokugamba nti omuntu okyomwetegereza mutunula mu byenda lwaki twagala mwetegereza tebakulimba nti wali asobola okwetegereza ekitonde ekiyitibwa ekisajja naye ate ffe tubeetegereza maama tusomese waawo tosobola kusoma musajja teri alitegeera musajja okugyako musajja munne naye mu abakazi tosobola bw'obanga omuntu omulaba ekikutwayo seconds 3
n'olaba engeri gy'ayogera gy'atambulamu kuba awo wonna nze ne bw'otambula bw'oti ngo onigguuka ng'endige eyasize entamu bw'eti mmanya ogabatukana tugaye tugenda wali ng'osoonooka oyo a pretender ensi eyagala muntu ayangu ono manya mukozi ayangu ono ajja kukola naye abasajja mwagala ki mandi byenkubuulira bwe nyanguwa kyate oyanguye nnyo bwe ndwawo ntatokolamu ate abasajja twagala batwanguyiza we are busy don't waste our time musajja gambye tugende tulambule eggologoosa tugende we are busy era kasitongangala n'oddaawo buuti ng'adda ku nakirijja nakyesu obwongo buba bwaddusedda yes bw'oba omuntu omwagadde ekyo abasajja mweyonje tereza amannyo dento mwina amannyo galinga ag'enjiri bwe gati omuntu emyezi 6 gendako basenya naye bambi am a scientist solo senya ennyo si kuno okusenya ennyo nti kwe kuleeta bad breath no muyina tooth decay you need to go and do any form of filings yonna ne bafiling amannyo ne baga scalinga ne baga polishing ne begaba nga tegaterera kiri nomo akuba abamu mujja gamba nti ate amannyo tugasibe yes it's beauty naye ekitone nnyo myezi 6 men go for dental ntono mitwalo 10 muli embizzi omwenge naki sigala ekyo omuntu bw'aba asenya kikwewuunyisa nga avisitinga gundi eyo amannyo nga tegalina spaces ezo temugenda mu bukyafu mugendamu emmere neekwatamu obuwuka bacteria nejja ne producinga ekirungo kye bayita sulfur dioxide sulfur dioxide atedde okuva nnyo mu bijanjaalo n'ennyama kati amannyo bwe gaba nga geekutte nnyo obunyama ne bukwatamu buvunda n'otandika okuwunya ne bw'osenya ekira mwettanire nnyo kye tuyita dental floss okakwata bwoti n'okayisaamu yes n'abakyala njogera ku basajja naye dental ya mwenna omuwala omulungi anyirira naye nga bw'aba ebbula akamwa ate bw'ayogera ogamba ki kino so mind about your dental kitegeeza omusajja oba omukazi gwe waleegombye tudda ku kyabasajja naddala abakyala bwera walabye edda gaayi abasajja shaving nobeera gosakati olulimi olwo tebalusenya kati ekikwemisa ekiwunyisa akamwa si lulimi olw'ensonga engeri y'olulimi lweyoza katonda alina engeri gyakikola mulina enzymes lweyisa akamalusu engeri gy'omira bwoti yo telulina nnyo nabuzi weewaawo tukiriri nti zoke but ate si lwe luleeta ekiwunyisa akamwa n'amannyo gwandaba mannyo okubeeramu bituli mmere neegendayo nebeera stark nga tosobola senya then ekirala emmere neekwata mu mannyo wakati ennyama bamuli embizzi bijanjaalo kakati akantu ako kalwayo era senga oli okozesa dental floss bwoti n'okakwatako n'okajja n'okawunyako oyinza okwetya kulaba buli jakamwa kwekawunya oh my god then tubagamba bino obiyiga nga omuntu oli modern woowuliridde amagezi bassebo ne bannyabo wootandikira asajja shaving musakaatya nembeera ng'ekkookotezi kikyamu a man should shave abasudaali bagamba that is style but in normal African setting no when you don't shave you attract ebbugumu warmth neriyita bacteria ng'oswetinga n'okola taakasu akalala kyalibadde kirungi to keep all your hairs short tebagaana kunaaba honorable kituufu abasajja abasinga okunaaba kutusiiwa naye bambi baba bakooye I'm telling you as a man are you a man woman bibiri kyekibaleetera okutusojja kubanga tubalina mutulina naye kati mbaga lwaki abasajja tebaagala kunaaba nange edda omusajja nno kambabuulire asobola okumala ewiiki ye si kizibu omusajja asobola okumala ewiiki neneebaka kati nze ebimu ku byensinga obutaagalira ddala mirimu kukola kwekwala obuliri nze nsobola osula mu buliri ng'emmese wano wenneebaka nzire ku kitanda nina wenneebaka kafo kalinga kapoti bwe kati wenneebaka awo so wenfuluma njirako bugizi weti kati ngamba okwala obuliri bonna kati omusajja asobola okwebaka ewiiki n'afuluuta nga tanaabyotulo ne tujja reason baba bakooye nze kati ebiseera ebisinga bwe nkomawo mba nkooye neebaka nerabira
okunaaba sala tolo kati awo mulungi waga sebo saga gendo nabiva wala nempalapanya malina okuwalizo ninga nsanvu munange esoko nindemu dakika ntono naga nedda najjako ne bulangiti nesimu najinzijako olumba na kutsimu nebuzaza linda ko dakika ta so namana ngati esimu nziwambye ngendo nabe amwe nkuwa bwetonya baga masaba sajja asimye tuleme kunaaba nenga bambi baba koye abambi bayita mu bintu bingi obwongo bwabwe babukwasaganya ebintu bingi abami abaleyo bastrugglinga tuba tukubiriza abasajja mwebuuze kwabo bannamwe mu improving ebyenfuna yammwe omwami kyabalowoozako kulaba mukyala we ali ati obulungi ewaka bino biri kikwewunyisa omwami ne wabeera ku kitanda era bamusaba ez'akameeza naga ate enva ate school fees so omwami kyabuvunaanyizibwa okola ennyo okola smart n'omulimu gw'okula okola ki tubalukubiriza nnyo okugenda mu bulimi mu involvinga mu mirimu gyo amanye ebigenda mu maaso so that in case of anything she can take on naye bise ebisinga kiva mu trust fede tubeesiga mukulendeza obwenzi naye omuntu gwoteesiga mbeera atya mu nnyumba yo abakyala muli bayaayi mulina obukolomooni bungi mugabe password kyova olaba nga tebakufaako tetubeesibaako naffe kati twabuuka bwe tulaba nga temuli kiriya nga tulalambala nga tunoonya bannakirijja gy'owummuliza ebirowoozo abakazi abamu se mujjayo nejjambiya kiba kitabuse abakazi mulina abamu baguba ddalu nasomeseza yesterday nti abantu bangi balina ekirungo kye bayita cortisone kyakimuleetinga naddala ku muntu atafuna muntu amwagala oba omuntu atafuna mukwano oba wakakituuka ku bakyala omuntu atuuka ekiseera n'adevelopinga ekirungo kye bayita cortisone ekigenda ku bwongo nekyeta obulwadde oba condition gye bayita high propensity to anger bw'olabanga omukyalo omukambwe ennyayo ky'engalo z'omwana akuba embwa ng'eyitawo wali ng'ayagala kutema bbaawe kumujjako namagalo omanya mutabufu wa mutwe balina okutwala ne bakukebera era iye abakyala bangi buli tusudde eddalu mmwe abaami bammwe nga be bakireesa omuntu gwe baagala gwe balabirira gwe bafaako bambi ekirungo ekyo kikendeera era bw'otunulira abakyala abasse abaami baabwe bw'ogenda eruzira bonna bejjusa ng'ekirungo kiri kimuweddemu bamukansolinze kyova abantu tulina okukuliriza offices z'abakugu nga kansoling abantu abasinga mutambula naye muli baguba ddalu ne mubeesimbyewo mu buvunaanyizibwa obw'enjawulo okuba pulezidenti kubaka wa paalamenti abamu muli baguba ddalu teri muntu ategeera nga si muguwa ddalu aga Katonda mu ggulu ayinza butalaba kirungi ku kibi okwawula ekirungi kibi abantu abasinga musalawo nga mulaga emu esinga 10 oyo omuntu abaako n'ekikyamu ku mutwe kuba oba n'obukyayi obusungu obukambwe obuleeta ekirungo kiri n'otalaba nsonga mu butuufu bwazo nga bwe zaali badde zikola ki kyova olaba tugamba ffe tunajja mu bukulembeze tugenda leeta etteeka tuddemu tu reviewinga emisango aba bali ku bibonereza ebikambwe abantu abo babakebera emitwe aga Katonda gwandaba nga olina maama olina taata olina mukwano gwo nga bamusiba abasinga bayina ekizibu ekyo kati ebweru kyekintu kinene nnyo nga bazizza omusango balaba omuntu teri muntu ategeera n'akwata emmundu lwasa mayinja n'afuluma n'akuba abantu mu bantu awo n'abatta n'agenda era buli muntu yeebuuza bulijjo nga tabatta era leero lwaki omuntu aba muguwa ddalu n'okwata omwana gw'ozali n'omukasuka mutooyi omuntu mukebere olw'obwavu olw'okubonaabona ebintu byayitamu bimuleeta kiri ekirungo n'agwa eddalu okugwa eddalu si kukasuka mayinja bw'olaba ng'eyeesimbyewo anoonya obukulembeze at any level ng'asobola ovuma omuntu omukulu gwe yali baddaawo ekitiibwa ekyokulabirako aba muguwa ddalu yeetaaga bamukwate bamukebere obwongo ave ne mu society kuba kyakulabirako ki kyoba owa abantu abalala ontegedde toyinza nga nti nzadde abaana nga njaga bampa ekitiibwa nina n'emikwano gyange baganda bange ate n'owulira bulungi nga banvuma bantoola kalibala ontegedde abantu abasinga baguba ddalu kubanga ne ripooti yafulumako oba omwaka guno gutandika nga baga nti abantu abasinga osanga abantu 5 batambula abasatu baguba ddalu naye nga tebakuba mayinja omuntu yayogeza yeka omuntu nga talina kyalya talina suubi kyova ola tugamba abakulembeze
ate kitandikira ku ggwe lwoya lwa munyindo bazadde baffe batugamba nga weerwaneko kwana emikwano mirungi kwana abantu abakugattako naye sooka weebuze gwandaba emikwano gy'olina gikugattako awo wensinga okwagala olw'ensonga nti I was so much interested in you why ebintu wayogera n'ogamba nti akalulu kaakamu bw'oba tokampadde tekajja kunkyusa nzija kusigala nga bwenti naye ate ng'osigadde mu mbeera gy'olimu embeera tekusanyusa awo nkubuuliza mwami Luzzi okwegambya obufuzi bino interest wagijjawo okutandika okugitunuulira weebale mu society wabeerawo abantu nga bali godly nga balina omutima omulungi bahiira nga embeera z'abantu abali okubonaabona owulira nga buvunaanyizibwa bwo okugabana ku magezi n'okuvaayo abantu bakwatireko abantu bwe bato gye bali era baddaabiriza n'okuzza emitima gy'abantu bangi n'obukulembeze kyali badde ng'olina omutima bwe gutyo kyoba tubagamba nti si kirungi kujja mu bukulembeze nga naawe wennyini toteredde tugamba omukulembeze olina kuba kyakulabirako ng'otuludde ng'okola mazima ng'oyagala ebyo by'olyo byagaliza abantu naye ennaku zino olaba abantu abazze okwesimbawo nga bonna bayala embuto baguddemu embugubugu bati bwe baba abantu bakadde bonna bakanudde amaaso balinga enteekamwa kibi nnyo nnyo n'olaba nti bakugamba nti omwana avudde mu ssomero tannakolako bazze kwesimbawo okukulembera n'owulira oli yakava mu ssomero nti agenze kwesimba kuba pulezidenti omuntu oyo naye aba n'ekikyamu ku mutwe tulina osetinga akasengejja ebyaddala kale oyo goyagala okujjawo kikyatakoze gwe kyogenda okulowooza kyogenda okukola n'omuntu atasengejja nakulaba nakompeyalinga bintu ebiti abaako n'ekikyamu ku mutwe the degree of madness or psychiatric problems mu bantu zimatalinga zina grade okitegedde bw'olabanga omuntu embwa ng'eyitawo wali terina kyemukoze eri wali n'akwana n'agikuba ejjinja n'engangala ye n'aseka oyo omuntu aba n'ekikyamu ku mutwe bw'olabanga omuntu buli kaseera ng'akusabiriza mpayo takimanyi nti alina okwerabirira nze nkulabirira nze nkuzaala nze nkuwa lwaki nkuwa omuntu alina ensa kyova mbagaye n'abakazi omuntu asaba transport olina ekizibu ku mutwe tokimanyi nti omuntu gy'ogenda naawe by'ogenda okufuna onyumirwa ofunamu abakyatuweebwa oweebwa enjogera ekijegajega ey'ekyavu n'ekikopi mugikomye abakyala olina okuba self reliant ng'oli independent era ebulaya ne mu musende ateri mulimu gwa musajja teri mulimu gwa mukyala omukyala asobola okwesimbirawo ddala kuba president asobola okukola omulimu gw'abasajja so okubeera engineer ebyo ebyokuba wasiffe tubazaala naffe tulina abatuzaala mukole okitegedde nanti kati Uganda weeri twakimanyiira nti bw'oza okwesimbawo you have to give ekyo tunenya abakulembeze abatusooseewo nga tubagamba abantu mubadde oba temumanyi mu kifo ky'okuba criticizinga n'okubanenya katufe katuwogere abalaba ebyo nga bwe byandibadde era buvunaanyizibwa bwaggwe nga gwandaba bw'oba omanyi ekintu n'osirika oba wabulabe ennyo to yourself n'abantu abali baconsuminga that information ate tonenya bunenya wabula bw'olaba ekintu bannayuganda musitukire mujje ekyandeese naddala nga nze nga ndowooza ama special candidate nze ffe tukooye nze siina kye nneeyagaliza mu kwesimbawo era yeyina okuba narrative oba eŋŋombo yonna etambula across Uganda abantu mbakubiriza okukola abantu baagala okukola naye bambi tebamanyi tebalina guidance abantu mu politics abavubuka abo bandiyagadde okukola naye tebalina guidance olumu n'abo ababakulembera nabo bennyini bagaye mbakebera emitwe toyinza kuŋŋamba nti oddira omwana wa muno n'omugamba omutwale kulaala ejjinja omutwale eggulu omugyeyo omutwale wa nga tomusasula aba akola mulimu ki teri muntu ayinza kusuulawo dduuka lye mu ddaala gwe gwangatto gwa capati n'awerekera omugunja ogw'ebyobufuzi aga Katonda mu ggulu kiba si kirungi kyova olaba tubakubiriza nze smart campaign gye ndeese nawandiisidde ne electoral commission nagigamba nedda bizinesi z'abantu zoonooneka traffic yajja abavubuka abawerekera abantu abajja ku ziraale that's nonsense kyekiseera abakooye abategeera nga bwendaba ebintu muneegatteko nga totunulidde kibiina nze ndi wa bibiina byonna ndi wa nuupu ndi wa NRM ndi wa DP n'ebibiina ebirala ne ba independent bonna era nze mpakanya abaaleeta ebibiina by'ebyobufuzi baleeta mpalana kwawulayawula mu bantu nakumala budde ŋŋenda kukunga bannayuganda mwenna akooye ng'olaba endowooza era kinsanyusiza nnyo mu abatulaba abavuddeyo ne bawulira omulanga nti gwe ofunamu mu kulembeza omulungi si nze ndi bulungi nina byenkola ndi bize nina omukyalo omuto omuwanvu afumba ekyenkya bw'olabira entegeera y'omuntu buuza omusajja gwe bakufumbira ekyenkya toyogera mu bantu biveeko sirika ŋambagamba nti ekyandeese twagala okutereeza ebyo
bitulowooza nti we have better alternative. Yes. Mu kifo ky'okuvuma abaliwo n'okubajjamu ekitiibwa tubagamba mwebale nnyo omumpi waakoma wakwata. Yes. mutuweeredde mutulaze ekyokukola tusiimye naye tugamba byali badde bwe biti. Nina reforms zenjagala tutandikireko nga nkakasa buli munnayuganda yenna bwe yandibadde okugeza ngamba kyali kibi nnyo okukkiriza omubaka kwa parliament tugamba nti minimum educational requirement qualification zibeere senior 6. Really? Yeah. Shame upon you whoever proposed this. Now they were going to amendinga. It is a shame. Yes. At least let it be a minimum of a degree yeah. and above. Yes. Chiwe abaana baffe abasoma n'abagenda ku university ne institutions ekitiibwa. Otherwise they are now looked at as if they are gullible. Okay. You know, it's very, very bad. Shame upon you whoever. But we are saying olaba tukirabye katujje tutugereko tukyamendinga. Ekyokubiri tukendeze privileges z'abannabyabufuzi kyova abantu bagamba mweyagaliza nga ate abantu temunna bakola ku bintu bigasa bantu. Tugamba omukulembeze omulungi oyo alina okubanga kusenga ayisa akasengejja kano wammanga olina okujja n'emmotoka eyiyo si kujja nga ogabatukana oyiika endusu oloota bagenda kukuwa emmotoka y'ebyobwereere miliyoni 2 no olina okujja n'emmotoka ng'ejja mu kitiibwa kyo eky'omubaka parliament a V8 level wa VTs lindako tokikola nedda ekirala tukugamba olina okubeera nga olina medical insurance. Yes. Bannayuganda batulaba abantu gavumenti ezikyateekako tezikyeteekako obuvunaanyizibwa bw'amalwaliro kuba muli babbi. Bannayuganda gwandaba oli mubbi gobba eddagala ya bannayuganda taatawo ankowo maamawo sengawo gamba ye gamba ndi mubbi tuli babbi omusurvivingira naye temukimanyi kati tugamba ensi endala zikola tutya wejjako obuvunaanyizibwa bw'amalwaliro ne bayita insurance companies bayivesa bajja zimba wana amalwaliro nga munnayuganda sasoba mitwala 2 gyokka every year ne bakujjanja babbiru ne ba miliyoni 5 10. Ekyo temukimanyi n'abatambuddeko ffe tukimanyi kyova tugamba tukireete. Ekirala tugamba olina okubanga otambuddeko tulageeko benchmarking. Data passport yo tulage ntambuddeko wanna. Kitegeeza ki nti byogenda okwogera byawukana ku weweetooloolera wano. Bannayuganda abamu beetooloola ku nkulungo ya Kabaka bwe bati. Nebalowooza buli muntu Muganda, buli muntu, you know, naddala Abaganda. Nja mukimanye Uganda cuts across, you know. I know, right. Mu visiting oba mukyalira ebitundu bya Uganda ebirala mulabe. Then omala ofulumeko nti eggwanga lino olyagaliza ki n'abaana abaliddawo. Byolabye eri bitwagala okopya. Kuba batusingako bali develop. Olina otulaga obukugu obwo bw'okutambulako. Bw'oba tolina nga wakava mu ssomero obadde mu ddeeka Sumaya Lumumba house simanya holo lindako bino si bibyo. Tugamba olina okukkiriza omubaka parliament okulaga nti weeyagaliza ozze kukola ng'ojjudde omusaala gulina kuba ekinene nnyo miliyoni 2. Yes. Bibya miliyoni 4 nedda. Abamu mmwe temulina temwasoma bukugu buli awo leesebo muli ku ttooke ly'abannayuganda mutukola kimukavula nedda. Emiliyoni zirina kuba mmeka 2. Olwo nno abakulembeze abatuludde be bagenda okuweereza tuggyemu ebikwe ebiyenje kukunyi munyere enkwezenge badduke bagende bakole ebirala. Ekyatugamba olina okuba ne minimum account akuliko miliyoni 5. Asengejja gwazza okwesimbawo toyina kubanga weeremeredde kuba bw'ogamba nti ozze kuteesa sooka weeteeseze wejje mu bunnya abamu mulowooza nti muba amagezi tulina eŋŋombe egamba omusirusiru anyumirwa okuwa amagezi ago g'ogenda oteesa nga gwe tonnageewo sooka ogeewo ogejje mu bunnya alyoka okateeseza eggwanga olemye okweteeseza ng'omuntu ogenda teeseza ggwanga nonsense tulage olina ku ssente ezizo z'okoze. Ekirala tulina okuraisinga registration eya member of parliament ne president era tuggyemu enkukunyi munyeera n'ebirala. Tugamba ebyaddala member of parliament ekitone nnyo miliyoni 3 nani refund bino ebya miliyoni 3 nonsense sente ntono kakyere biki babasondera no leka musonde ku miliyoni 3 neero oyinza oyita aka3 buli obulala ne bukukwata. Ekirala tugamba oba president zirina okuba miliyoni 15 kukunyi munyeera president that's a very very big office nomujja kugizanyira kumalira budde bannayuganda. Ekirala tugamba oyina otulaga area of speciality nti ndi munnamakolero ndi mulimi omukuukutivu oba businessman n'ebirala. Kale nno netukirowooza nti omusajja ono kuba obeera omulimi okatinga cross emisolo biki importation n'ebirala. Kitegeeza byoteeza buli tuleeta ebintu ebigasa bannayuganda olina obeera attached
okola etteeka bwa poliisi nga naawe kwatako ng'ekuyamba. Kati bannayuganda obuzibu bwe buli muyina abakulembeze nga tebayita kasengejjaako kati tebasobola kuteesa bintu bye batali. Olaba nti oyogedde ku kintu ky'okuba nti abakulembeze bafulumemuko. Most of them have travelled. Naye ogenda okulaba ate nga bwe bakomawo. Kati kino kyo kiraba Madam Kaliba. Tusoose ne tugamba omuntu olina otulaga ng'otambuddeko kyo kimu. Kitegeeza bwodda byogenda okwogerako tuba tubitegeera nti obirawo obirabye. Okitegedde? Kati atunenya nnyo abo abatambuddeko ne mudda n'emitwe eminene nga mikalu nga gyonna gijjudde embalabe bwe giti. Nodda n'ebiviiri biwiigi n'okomawo nga bwe wagenda. Shame upon you. So tugamba this time around ebintu biralamu. Ekyatugamba ebyaddala bw'obozza okwesimba olina otulaga kituyita permanent place of a board. Obeera wazimba olina amaka agajja mu kitiibwa ky'omubaka wa paalamenti. Ekyapa kiri mu mannya go bino ne mujja n'otandikira ku house loan, motoka loan, no. Nonsense. Kyekiseera tutereze eggwanga lyaffe n'abakulembeze abagenda okukulembera eggwanga lino nga basaanidde. Ekirala twagambye tulina okukebera omutwe. Levels of stress. High propensity to anger. Tulina okukebera omutwe. Abamu mugwe tutunulya ne rekodi. Abamu nga mubadde kubiragalalagala omuntu nga walana nnyo entalo n'obeera nga mutwe munda mulimu ntalo kutta bantu. For example, abalango badde ku njaga, level y'enjaga gy'oliko. Abamu balowooza tuli ku muntu naye nga tuli ku mulwanyi, tuli ku eggege. You know? Kyekiseera bannayuganda ng'omuntu tonnava kulowooza na kukulembera abantu bakuweero si wano. Tulina okukebera. Ate ne rutiini gundi eyo check up n'ebeerawo oluvannyuma lwa myezi 6. Omuntu ono ayaga okukulembera abantu bali bakulembera akyali ku mulamwa abamu bavenga ne bavaako. Kye nkugamba kye kituufu ne mu nsi endala yonna bwezito bwe zikola ki bwe ziri kuba kya bulijjo omuntu tukulonda ng'oli mulamu ayitawo emwaka 2 ebintu byoyogera abantu nga baba nti Sseruganda yavaako dda naye kaza no abasawo insurance baba bazungu bote baga kulimba ebyo bribinga kyovola ne medical insurance muntu manya nti alina mukenenya alina wayirindi ono bichi records tugamba tugenda later operational actions zonna eza government zino kubeera computerized and digitalized kijjem corruption and interfacing with people. But olowooza abantu bano kubanga tubalona tubateeka mu positions ennungi, is it us or it is the government? Ekizibu ye ggwe. Yes. Gwandaba kamonkoli ggwe. Ate. Gwe kizibu kya Uganda. Tubagamba londo omukulembeze nga tusinzidde ku buwanvu bwe kibiina kye. Yes. Oba kalaye. Kiyamba ggwe londo omukulembeze ng'osinzidde ku ndowooza. Naddala senga omukulembeze oyo aba ayisa akasengejja. Bwe munalonda abakulembeze abateeyagaliza mugenda funa abakulembeze abalungi. Kyekiseera ositukiremu. Tugamba omululu gukendeere. Toyinza kuba na office esukkeemu si mu bubi. Ne ababadde mbadde temuwabula bantu bano bakadde baffe. Ekyokubiri kitegeeza nammwe abaliwo temukoze ekyo mubali temukiraba muleete ensonga mu buvunaanyizibwa abantu babawulire. Noyinza okuba kyoyogera kituufu naye ng'okireeta bubi abantu tebajja kukola ki kutegeera. Bassebo ne bannyabo kyekiseera bw'oba olina kyoyogera nammwe abakyala ngwegala bbaawo akuwulire kireete mu buvunaanyizibwa. So ojja kwesanga nga abantu bano abadde batukulembera balina offices ezisukka ez'enjawulo bwe gubanga si mu luluna butamanya banoonya be baziwa nga tebabeesiga tebabalaba. Naye tubagamba kyekiseera era yo kinajja nti tteeka toyinza kubanga otegeerera abantu bonna gwera gwe Katonda gwe yatenda obwongo bw'abalala bonna nabuwa ggwe. Bw'obeera ng'oli sipiika sigala mu bwa sipiika. Bwe bakulonda n'obeera sipiika ng'obadde MP ekya sipiika kiveeko namba 2 ajje akipayinga ekifo ekyo. Bw'obeera minisita bakulonza obeere minisita ng'ate oli MP ekya MP kikole kite. Ebyaddala minisita teyali badde MP. Kubanga minisita atya okukola ekituufu nga bwenjogera bino byenjogera simply because bakulonda otya okuddayo bakulaalika. N'ekirala abalonzi musabiriza ewange teri luseke nja bolu ekyo kyowe ekiriwo kyatandika era bwe kiri. Yes, mulekeraawo okusaba abeesimbyewo. Mumaliza mufiiriddwa abakulembeze abalungi nga mwavuwazza abantu. Nateekawo miliyoni aga MP atalina banki oba minisita
nga kitegeeza mu byobufuzi baavuwaza bannaffe. Mulaba minisita awo naye nga munda baluuni temuli kantu ssente mwavu. Mukola obubiinabiina kino kyaluza nkoko simanya kino kiyumba kya mbizi kiyumba byaki mulekera okukola obubiina si bwankulaakulana nammwe abeesiibyewo bwe si bwe buvunaanyizibwa omubaka paalamenti si gwe olina okulabirira abalonzi si gwe obazaala tosobola kulabirira abantu abo n'obamalayo abantu bangi kyova kibayitira obubbi abantu mbabuulire mazima bwe muba temulina kye binoonyeza obagaye mumpe oba mumpa oba temumpa mubireke kiyamba mmwe bwotyo bwogenda okukasaba abalonzi ba Kampala Central kiyamba mmwe okulonda luzimmwe mufunamu reforms zino zonna zendeeta sezeereetera kintegeeza njagala ebintu bikyuke tukole amakubo tugamba ekimala kimala mmwe temukooye okulaba nga kagudo kamukono kano kali kamu jamu n'akwata abantu oluguudo oluleeta ebintu ebyamaguzi n'okubifulumya eggwanga kikyamu train temukooye nti eruddewo twetaaga train network obulamu tubagamba kyekiseera tufune medical insurance ebeere national health medical care ngoba bwezi na card ng'ebintu nebibeera convenient tubaga kyekiseera abalamuzi mukendeeze amalala ne buyinza tulina obbatemako obuyembe yes mukolera bannayuganda abalamuzi balina ebitiibwa bambala agawiigi gano abasinga obungi abalamuzi abawansi bajja ne bakoona ekijjo oba bakisambisa viivi baddu ne tuyimirira ne tukangabala teri kutemya ne twewombeeka nga abali mu ssabo oba mu kereziya bwetti kanula amaaso amala okutuula baalese abaana b'abantu be baasibidde mu bikonteyina bavudde mu buduukulu obadde okimanyi nti obuduukulu bwa poliisi bwenna gwandaba babbaaba mwe baali bakusibyeko lwaki lw'olimanya si buli watwala mu kaduukulu nti abazizza omusango obeera ne bagamba ani abakkiriza obeera wano emisinde ne batutwala mu kaduukulu nze nsooka mateeka ewaawo kati oli mulonzi naye njaga kubategeeza bassebo ne banyabo ng'olina omuntu oba amusibira ku poliisi oba ali ku poliisi yeebaka ku nfuufu kasebinti nfuufu ensekere yeziri teri wadde bulangiti teri wadde katanda teri mazzi ga kunywa teri ttaala nkiddamu teri ttaala bino byenjogera nze bansibako mmanyi migunju osobola ogenda ku poliisi at any cost of bwe tuba mu business you can mingle with any other you know it's so normal era temuresisting arrest never accept go after then ntegeeza bannayuganda nti mu poliisi seero teri gwe banaabira abantu bamwe bawunya bavaayo nga balina olukuku wairindi senyiga n'ebirala kati babaleeta mu kooti mu kikonteyina kiringa ttanuulu bwekiti kyonna nga kyokya bassebo ne bannyabo ennaku erumira ku kooti abaana bamwe bali eyo bakaaba balaajana ne bamugamba ebyokweyimirirwa leeta abantu 2-3 leeta ebbaluwa yerosi leeta kino ne bajja ne bagamba mbu ate abakweyimirira abo tetubakkiriza baliwo abo ba state simanya state atu ne baba bakambwe ennyo bazibu nnyo abasinga omungi mutwala ettooke ly'abannayuganda ne mukalubiriza bannayuganda tugendayo tetteeka ng'obeera ne national ID munnayuganda kyekiseera obeere ng'oli considered number 1 and valuable buli muntu alina ID erina okubeera tugendayo tetteeka ng'emala okweyimirira ID yo bw'oba togirina ey'omulala mwe value yeggwanga lino mwewe ekitiibwa bannayuganda let the ID have at least meaning ebibaluwa byerose ebimba bijinga ebirala bakola ki nonsense neebuuza mmwe mubadde kwa naye tetugenda kubanenya tugamba ffe ababirabye katujje tubikole ne bannayuganda bo babitegeera bino biyamba bo kati abo abakaaba olwa abeeyimirirwa abannayuganda bakimanyira abapiikinze nnyo mbeebaza abadiaspora neebaza mwennya abali ku platform za TikTok abagamba kampeni ya Luzi ffe tufunamu katugitambuze message manifesto yange eri ku TikTok genda okebiro zijjeyo zitambuze ziwulirize ojja kulaba ojja kaba amaziga abantu bye bayitamu ate nga bibategeera era mbeebaza nnyo bannayuganda n'ebigambo ebyo njala kubategeeza nti abalamuzi tubagamba omuntu mukole express courts omuntu afune obwenkanya mu bwangu muleete n'ekye tuyita express courts ezo zigirako n'akasente tuteekewo etteeka nti oba yagala omusango guwulirizibwe mu 24 hours guwulirizibwe mu myezi 2 nga guwedde sasula akasente bwe kati okubuuliriza anti bakigenderera oddireyinga nga basaba ttooke ebulaya yonna teri investigation zitwala ebyo nonsense the evidence is clear bannayuganda okimanyi nti ba CID
bakimanyi bulungi nti eno matter eri civil naye bagintateininga tukyanoonyereza nonsense ande babasomesa ekituufu bannayuganda bannammwe bwe bababonyabonya si President Museveni si mwami Bobi Wine no si bannabyabufuzi bano abala mubaka wa parliament be balina okubanga balina experience leeta nebaga amateeka n'enkola ebikwata ku bantu buli kyenjogerako kikwata ku bantu kikwata ku maama wo tovula abantu bansupportinze nnyo nze buli wempita kati abantu bansente n'ebirabo zikati ntya n'okutya so yakitegeeza abantu babadde bakooye naye okukyeneebuuza this is not your first time okwesimbawo right manifesto yali bwetera emityana babi baje antu b'emityana muli babi ebirungi temubyagala aboogera bino mubalabanga be babi thank you muwuddiisa bannabyabufuzi naddala akatundu k'emityana ako balogo muli basezi abakyala batuludde bati balimba bankwe bakuusa abantu b'emityana emmotoka ennungi ebanyiiza okulya ku nnyama kubanyiiza okunywa ku mata bannayuganda naddala ab'emityana abo banaabisa sabbuuni ddimi lya ng'ombe n'amazzi g'ekisula ne babeera embalabe bati abakyala n'abaami aboolaba bwe balaba luzza alya ekyenkya mu budde n'ekyemisana nga alya cucumber, oatmeal, rosemary, seasoned food and garnished, balanced with fresh juices and etc. Bagamba mbuze neeyerusa endabika bwenti kuba tolosaala afumba ekyenkya sina stress naye bakamubudde nze nkola sisabiriza nkola n'amaanyi gange naye mumujjudde stress abasinga obungi batafuba mutwe bannaddiini b'emityana abasinga bakuusa bakatuli kibokka be batanziba abalokole b'emityana Pastor Lubayinda yandeetera abakyala abatuludde abalina ebiviiri bino ebiringa ebiguwa byente abantu abo bonna ne bannimba nti mbawe ssente mu bibiina byabwe ebyekibbi ebyekifere neeteekamu akasente kange ke naali wadde mpa abaana bange neegananula ne neepika nina ebifaananyi ne videos ate ab'emityana mwenna nze siwaayira kimanyi ku polling station zonna akyala abo we baali nafunanga kamu bubiri busatu kamu bubiri ne we nalondera wennyini balina amayembe abantu b'emityana amabi bampuli ali amayembe amalungi n'amabi ekirala bannaddiini omala okujja owaffe ne musonda eddirisa ne musonda akataago ne mutenda entebe ebbaluwa ebbaasa y'omubuulizi bw'ovaawo nga bayita omulala nga bakama bannaddiini mwekomeko muli babi walonderawo wali watya we nalondera wennyini nasomba abantu 14 mu mmotoka yange nga bwe ŋŋenda bwe nkomawo bagenda obbala obululu nga nninawo buna akakona katolsa maama enoka mu Kiyudaaya namujjanjabira omwana we yali yalwala eriiso lyenkana omupiira abalina ebifaananyi ebyo mubireete enoka mu Kiyudaaya maama enoka bangayi puresho bamukuba ennaku zino ngamba nti yatambula ku TV ez'enjawulo asaba obuyambi n'agenda mu baminisita agakatonda tebamuyamba najja ng'omwana oli bw'abikkula ekibulangiti ng'atambula bw'ati nga yebisse ng'ekookootezi mu kibuga anoonya buyambi ne mmutwala emulago ne bamujjanjala na spendinga million 13. Oh wow, bless you. Baamalayo wiiki ndowooza 2 something like that. Omanyi maama enoka n'omwana we badda ne balonda mu Kiyudaaya ne bavayo nga bajjaganya nga basabuliza bakyekyanca. Ambuleta tujiwadde ne babampeeza ne ku video avoola. Naye bano bantu kikazi. Kuba kinaali badde namba 1, namba 2 oba namba 3. Oba nali namba 40. Simanyi na kumanya abantu b'emityana babi era akaguudo ako kantama. Lwakuba nkayitako nga ngenda emende mu balimi bange abakasooli. Naye akatundu baali kasazeeko we bakati ne bakajja mu Uganda bakatwale kongeyo kisangani kabiri. Be bakwetera obusungu obwo kuba abasiraamu tokyagenda kuwasa. Abasiraamu kyabaagalira ddala b'emityana naye nabasonyiwa. Mambe. Naye nga sigenda kubeerabira. Bakola ki? Basiraamu abo bangamba engeri gy'oli musiraamu assalamu alaikum kullu tamam alhamdulillah ya habibi gwe waffe ne bankuŋŋanyiza abasiraamu bonna bayimaamu wallahi si mu bubi no offense nimba sinkana eyo kitundu waggulu wayitawo ndi bulungi wulira ndi bulungi oli bubi ndi bulungi nemba sisinkana ne twogera ne bagenda ne baasa mikyere takbira assalamu takbira
nga tukyanyiza nti bagenda nga mizikiti buli Friday okunjogerako n'okunsabira mu kifo ky'okusaba baakolimanga bukolimi bankudaliyanga bukudalizi ndowooza nga bankongola tewali yanjogera nako ne baŋŋamba waliwo omuwaziini waffe omulungi tica wange yansomesa nebagaa tabalina ntambula emutawanyi okujja okwaziina okola emirimu gya Allah n'ebirala nga no problem ekyo mukireke nga basonzeeko bawo 2,000 oba baali 1,000 sikyajjukira naye sente baali basondedde ebbanga tebaleeta basiraamu abo bagamba twagala kino buli omu neyeekuniza munene nga engeri gye ndi musiraamu naawe piki katugigule piki ogigula ng'era bansuubiza ekintu kye kimu era nga banga nina abalonzi 1,500 abasiraamu kwentandikira kyala Kalibbala olunaku lw'okulonda polling station zonna abasiraamu gye bali nga nfuna kamubuna nenga nti kampiteko gye nasomera mu kibondo ky'abasiraamu Kinda Islamic ogendayo nga bakambwe balina enkofiira n'entikkiro eno balina gye bajambala n'ebeeranga effumu bweti nga bakambwe magikaze bakambwe bazibu basongodde obulevulinga obw'embuzi nga bakambwe bazibu babagana kunkuba abo bola mbugo tutuleko Museveni ninga banizi Museveni simumanyi era ekyanzija mu bibiina era mpaka nyanise kuwakanya ebibiina abenaalemu bwe nali mwenaalemu bambuza bintu bya mwami Museveni mbagabano naye neesimbyeyo mwenaalemu naye zenze ningamba wayi bya Museveni sibimanyi ningamba wayi mungobye mwenaalemu nengenda mu DP ninsigala naye nga Museveni mwagadde omusajja ono okusinziira ku taata wange agikafuma yamwagala nnyo nga byakoze olaba ate naffe bw'ogendako ebweru nodda ng'olaba waliwo emirembe neki ne musigala nga muwagira era nasigala muwagira ate ne baŋŋamba nga nkuta olukaadi ya DP ate bambuza bemmawo basigala bambuza bya Museveni ne ŋŋamba oba neegatte ku mwami Kyagulanyi ne nga era bajja kumbuzanga bya mwami Kyagulanyi okitegedde ne nga ebibiina by'obufuzi bino ng'omuntu akufiira kakuvuma ne kati emirembe gye nnina ninga bulago bwa nkoko sisi bwa muguwa neeyagala neekyaya sirina kibiina kya byabufuzi tomumanyira nti ndi weenaalemu tomumanyira nti ndi wa Nuupu wa DP tondabangako oli ggwe nze era ne bannayuganda mwenna mbasaba mweggyeko ebikooti ebyo eby'ebibiina byonna bw'olaba weenaalemu ng'alina ensanga ayita akasengejja muwe bw'olaba owa Nuupu ng'ayita akasengejja muwe bw'olaba kwabo byonna tebayita kasengejja nga beenoonyeza byabwe bazze kujja kwegaggawaza na kutambulako bulungi muleke bw'olaba wa independent londo oyo era nze bagamba ba independent mbakonsidering tetwagala kwawulayawula mu bantu tugenda leeta ekiteeso nabigana ngenda beebuuzaako ku mitimbagano sirina gye ngenda kujja kutaaya kubajja ku mirimu gyammwe tufule referendum endala tuddeyo ebibiina ebyo tubigoba abazungu bagezi baagala tubeere confused nga tweyawudde mwami Kyagulanyi alina ebirowoozo ebirungi mwami Museveni is a champion tulina kuba wamu bonna nga bali wamu nga bakwatagana yes ensi bw'erina okubeera totufiirako saagala oze nti gwe Uganda eno gitegeere nnyo era tugamba ebisanja birina okudda n'emyaka ekkomo omuntu bw'akula stress ziba waggulu ekyo tulina kigamba mukadde waffe era yeyekka gwe twakkiriza okufuga emyaka 4 tojjanga obeereyo ng'okookolimanga oyinza okufuga emyaka 4 mu Uganda ekyo Museveni kirabo asaana kubeera mu Genesis Book of Record I'm telling you terimu na Uganda ngenda kookolimira ku bannayuganda yenemo tulina okuzza ebisanja olina oyita akasengejja kano tugenda lenda abakulembeze abaagala Uganda bagitwala awamu nze bwe mba neesimbyewo saagala kuvumirira gwe neesimbyewo naye no si lutalo era bannakampala we munaga nti Luzzi twala akatweko watu olusaala nja kuseka gwambadde nze bakolera nina byenkola nina neerekereza bwerezi nja kudda Buzzi waka kyobola saagala kuvuma muntu yenna era mbasaba nammwe abanvuma mwesinga 10 gwanvuma onsinga ki I am a traveled person I'm a businessman and entrepreneur in different capacities ndi mukulu ndi muzadde mpa abantu emirimu gwe kimbuye ganvuma oyina kaki minyira weeremeredde ggwe mwennyini muwa abantu abasingako ekitiibwa oyogedde kuwa abantu emirimu kyokola ina companies ezisukka 15 wano n'emitala w'amayanja ndi based mu America, Canada, Hong Kong, China, Dubai, South Africa n'Ebungereza. I'm a spokesman and I'm an entrepreneur. I'm an industrialist. Ffe tulina company erima Seba Agro Farms era ne experimental farm gye ndiko nga ffe tulimira Neck Farm Katonga nnimiro z'amagye square miles 7 tubalaga bisoboka okulima okimanyi abantu balina obukyayi ku gavumenti yaabwe nga tebakimanyi nti gavumenti erina resources zibayamba
ne applications nga ku district tractor ziri abwerere so gipangisa noteka mafuta notalimisa kana akasima kalinga emmindi akakasima olimba ojja mmere mbalabe n'obwoya bukugwe ku magulu ng'olimisa akakumbi kumbi erimba sebo katikkiro enkumbi erimba tractor etalimba tulimise tractor teri ajjagula lw'ekiroba nti enkumbi terimba nga yategeza tractor tukateekeko enkumbi ya tractor lwaki osaze okujja Kampala Central? Ndi muna Kampala ndi muna Kibuga yali nsobi mbenenyeza nze eri Bukojja gye banzaala naye na family yange abe Bukojja tebannonda tewali naye ajja ku campaign muli babi tewaba aneteekako nange sikyabaagala tojja nonga nti oli kojja wange ate mwerabidde ndi mujjwa lwenkokolima nenkolima bisirani nkwata mbiswe kyovola babuli goyiteko emityana yenna amaaso gamukanisiga munga geeteteeka mwaba teri musanyufu nabakolimira wafuna kumeka iye sawe za bululu 10 ng'emigaati gyaje mwali gisuka emitwalo 3 Allahu akbar bantu mwe muli babi mufenga mulekana mufenga muwunyeko mufenga mwekulula bwe muti kyogala embaga twagitwala emitiyana tekisoboka sina gwe naita n'omu kuva mitiyana wanyiga mama wange eka muli babi mbalage kutolo sale ekimilwa kye Kampala mwine fitina mwine n'okwaluga muli babi Nachi naze Kampala, nkolera mu Kampala, business zange ziri Kampala, ndi mu logistics, ndi mu senyu, ndi mu zaabu. Buna Kampala bumfuma, mpere. Toli na kyokula. Weremeredde tuyagana kuyiga. Temufaayo kubuuza, temumanyi gwanga lya mmwe lino birungi biririmu. Ate ffe bamanyi temutuwuliriza. Bakubuuza mukwano gwe ani gw'owuliriza byeyogera. Mulandukira ku bannabyabufuzi. Ne mutayaya mugabatukana ng'ensanafu terya kusasula mwe mugenda okubeera nga mukuba emmiro mutoleze motoka nga muyomba mwe mugenda okwagala okutubba era nagayo omuntu tonneepankirako nja kubessasi mu kabina kati kakuyiga ogenda mukola otya wakalulu kano nze ŋŋamba enkola eyo ey'okutaayaaya n'okulangaata n'okuzannyira ku bannayuganda ekome twagala bakulembeza abalumirirwa bannayuganda nze tonnandukirako sirina kyengenda kukola kyobaga tonsaba teri luseke ja bori iwamanyi naye kakati ogenda tugamba smart campaign let the electoral commission adopt methods that are better and compliant ku society abantu mbaleke bakole teri wali nsonga lwaki actually abantu bakuba campaign rallies ezo mugende ku mitimbagano ensi ekuze tugende ku mitimbagano tugende ku TikTok Facebook era neewuza ne yasiba Facebook aba government bagisiba ate bayite ne babega virtual network ate bagikosa nene nse kakati tugamba ndabira ku TV era kawuliro kange TV bulonda ba ku TV boti loza luzitikika genda ku TikTok following olabe mwami Luzi yayogera manifesto yange eri okwo sigala ku mulimu gwokola tolanduka na bannabyabufuzi benoonyeza byawe babalimba tebasobola kubasasula abamu byagala kuba mubiramu ebintu by'abantu nze sigenda kutaataganya kibuga kyange kino era okuva n'olwayo nabalangidde nebaga ekibuga kino nze taata waawano taata Kampala Saala ye maama Kampala omutuufu siraba omukazi yenna eyeyita maama Kampala abasigadde bonna bagezaako okweyita mubagambe muli ba step moms muli ba step mothers Saala Tolo ye maama Kampala ekiraba aba musajja nga nesimbyeko mu mugambe oli mwana mujja na nnyina wano waliwo nnyini wano mwana wa waka wano Ssaabasajja Kabaka njaga kutegeeza n'Obuganda okutwaliza awamu nze wammwe sigenda kubatiiririra kyekiseera tusuusuwaze empisa abaana bamwe boonoonese nnyo kyobula tetukyabawasa bannakirijja twabalekawo tunoonya bannyindo ndaalo baana bali hambo mugenda kuddiba Abaganda temukyawa bakulu kitiibwa temukyatya ssabo aga Katonda muvuma Katikkiro mumuyisaamu eggaali muyisa eggaali mu Ssaabasajja muyisa eggaali bakulu ababasinga tosobola kubanga oyagala kulembeze ate ng'ovuma abakulu abakusinga tubagamba mweddeko Abaganda mwagala nnyo ddiiru temugumiikiriza temwagala kujoininga magye poliisi n'ebirala ate we bakula nga mumala mukuba emimiro temuli bagumiikiriza bannayuganda ddala Abaganda temuli beesigwa tubatya tubatiira ddala muri babbi ekibuga kino senga tukuyisaamu noba ng'ofuse MP w'ekibuga kino kyekisinza okuba mu buvuyo bungi bukubi bwa mutayimbwa bakubi ba bbulooka nga mu traffic jam and stuff how are you going to manage this tubagamba bannayuganda buli lwolonda omukulembeze
atasaanidde atayise kasengejja ke tubagamba nga beenoonyeza byabwe mugenda kufuna empeereza etali nnungi olwo nno kibeere ebyo bye mulaba ebyo byonna biva ku nkola ya gavumenti ettaka etalinze ku buli muntu gavumenti bwe n'abakulembeza abalungi abateenoonyeza byabwe bagenda leeta enkola nga balowooleza abavubuka batalina mirimu balowooleza abasuubuzi bizinesi zaabwe zireme okufa olaba nze neewuunya gavumenti ekola bizinesi n'abantu ate neebabba neebakandaaliza neetabasasula no-contracting omuntu company local ne ba international investors ate okubasasula ne bubufuuka olutalo who is fooling who? This nonsense must stop. Mwamina ekyuba ekyokulabirako ensendera zonna zeegomba okukola ne gavumenti kuba be basinga osasula obulungi ate maala era neewunya mu Uganda nti obuwunga bwe tusupplyinga kayinza okubeera nga ku local market ka 200 gavumenti basobola okuba nga bagikaguza 8. What kind of unpatriotic people are you? Era lwaki gavumenti odalinga ebintu by'abantu ne muli emmere y'abantu ne muli ebintu by'abantu ati ne mutasasula lwaki odalinga ebintu nga tolina ssente excuse me kikyamu basebo ne bannyabo kyekiseera tuleta amateeka nga gavumenti bwe odalinga ekintu 48 hours olina okuba omuntu ng'omusasula okimanyi nti gavumenti esomesezza n'abantu empisa embi osupplyinga omuntu ate n'obegerera bwegayiza okukusasula amateeka agatawuluza ebyobusuubuzi omusango ne gumala emyaka 4 abantu gwe gwandaba kaweekwa namanda kyeswa aga Katonda mukozesa kooti ne mulwana entalo zammwe ez'omukwano okitegedde ne mukozesa poliisi kooti omuntu n'akubba najja n'akuzanyazanya obuzannyo simanya rejoinder filing simanya biki simanya procedure esusse nonsense we should amend the laws ng'omusango ogw'ebyenfuna tegumala mwezi abantu bafuna obwenkanya emirimu gitambule eggwanga likula abantu bakola bino byendeeta bwe ŋŋamba ebyo gwandaba byenjogera gw'ofunamu era buvunaanyizibwa bwo kukwata post ogitambuze genda ku TikTok ogyeyo video zitambuze mu WhatsApp groups teekako profile picture ya Mwami Luzi gw'ofunamu buvunaanyizibwa bwo ng'oyagala eggwanga eddungi ekikwewuunyisa bino bye twogerako biri applicable ate nga byangu twalwa nawo dda awo wenyini we twagala oyanga tugenda okuwumbawumba nti ng'oyogedde ku bantu okubanga bamusasulirawo nendowooza ku mukyala ali awaka asigaza waka akolera musaala naye ng'ayinza okukola emyaka gyonna gy'akoze nga tafunanga ku nusu ye nantuka ate okumugoba era naba nga tafunye ssente bano bo obatunuddemukko mu manifesto yo abantu abatusigalirako awaka yes tugamba bwe tuleeta amateeka tulina okukola kye tuyita minimum wage era bw'oŋŋamba nti eggwanga lino terina ngereka ya misaala disappointing naye twagambye tetukyabanenya kyova olaba bannayuganda mbumba kutta omubabi kuba njogera ebyo ebikwata kugwe mu capacities ez'enjawulo ng'ate bisoboka tugenda leeta kye tuyita minimum wage ng'omuntu asookerwako ofuna essente entono tukkaanye either mitwalo 2 oba 3 omukozi wa waka n'oŋŋamba nti bamuwa emitwalo 5 ng'akeera yasooka okukeera n'agolola n'alabirira abaana n'akola ki yasembayo okwebaka kakati n'okomawo wana nga walumira yadirisa waliwo abakyala balina ebigalo biwanvuwe biti ebyala bibanga byansega biti n'olaba toyagala bakazi abakyala batali bavunaanyizibwa kati ate omwami oluyogerako olabika abasajja ne babira nga tebasobola na kwogera kituufu naye tuteeke etteeka ebyaddala nga tugereka emisaala olwo nno tugenda kusala emisaala gy'abannabyabufuzi n'abakozi ba gavumenti abatalina nnyo mugaso ku bintu bikwata ku bannayuganda ate tusuusuwaze ebyo okugeza omusomesa kikyamu nnyo ofuna obusente obwo omuntu aweerera abaana bo abasomesa ekirala abasomesa mulekeraawo omuze kugenda kukendera tteeka lijje nga mmwe ba top max earners okimanyi Madam Kalibala buli musomesa yalina kosi gyayagala okubeera naye olwokuba yafuna obubonero obutono yamaliza kigenda kukoma high max earners yalina okuba omusomesa ye mukugu bino mbalete mubiraba bwe nga nti mwe muyambibwa abaana bamwe basomesebwa bakibagwe no wanda tulina migunju myerere gitaayaya bwe giti naye mwolino era mwe naye kati nze nina teeke omwana wange nkola naye era mbakubiza abazadde mumutomesa abaana bammwe gwe musomesa asooka buli omu kyokola yigiriza omwana wo lwaki abaana bino byebasoma bibeera 5% on the success tubagamba gyosooka okukola n'omwana n'omulaga ne bwoba ovuddewo atandikirawo ekira afuna experience ekitegedde ekyekira n'okufuna omulimu kyangu atandikira ku ebyo bw'ovaawo oba okukola bukozi branch
then tulina kye tuyita social capital. Omuntu lwaki bannayuganda mukyataaya yakambabuulire tubagamba toyina kigwomanyi who knows you ani akumanyi okitegedde naye bwano bw'obeera ng'obadde okana ekitaawo mikwano gya kitaawo gyonna be bakasitoma abo bakola ki oba maamawo kitegeza n'oba okoze ka branch olina wotandikira n'okuwola abantu bajja kwesiga naye omanyi omuntu nga kitaawe mubazzi kitaawe businessman n'agenda akola looya n'asomesa omwana abeere looya omanyi nti agende omulooya atandikira mu bantu kuzunga nga talina watandika abaana mubasomesa ebyo byemukola bakugukemu ebyo bakola ki so tugamba nti tugenda teekateeka enkola y'emirimu abasomesa omusaala jju omusomesa atandikirwako abasomesa abandabe olina okufuna ekitono ennyo $8,000,000. Oh wow. Yes. Wow. Omusawo abamu mutumanyiramu abagereka emisaala fe abasayansa ebyaddala omuntu akoze sciences muggyeko olugezigezi olwokuba byabalema ne mutuwa obusente obutono ate muntu wetaaga ate ne mutuwa obusente obutono omuntu akoze sciences obwongo bubeera byabalema kidde muwandiika sciences z'abalema sciences z'abalema gwandaba mulamuzi biki science nzibu abantu abo bafuuka ba dokita ba engineer ekitono ennyo dokita atandikirwako alina okufuna $18,000,000 mu Uganda. Yes. Okay. Nene mutitibya pamanyi secretary simanya director simanya commissioner executive director nafuna $8,000,000 ba professor ba amadwaliro ba doctor ba consultants bebalina okufuna $8,000,000 n'ekikumi bakisaana. This is very little money. Kubeera si bangi. Oh wow. Sciences they are not for everybody guys. Mutuwe ekitiibwa kyekiseera ekimala kikola ki kimala nga mmaliriza ku ekyo tubagamba aba servicemen aba police omupoliisi atandikirwako naye ekitono ennyo $8,000,000 bambiye omuntu akuuma ng'alina emmundu muwanda obutemu bwe mutya mmwe omuntu alina emmundu n'omuwa obusente obutaweza wadde kakadde wadde $7,000 agenda kweyiiya ekirala eyo department nene nye kuma bannayuganda budget yayo kyobola ebeera classified security mulina okubeeramu amagye prisons n'abapoliisi ekirala tuleete kye tuyita national housing policy kisoboka ng'ewalala naye tubanga tulina ssente tugenda yita ba investor bazimbe zi estate nga zaaki abantu bamulina okubeera mu nsi ezikuze si buli muntu nti azimba akayumba kana kakute mu mbirabina kano kakolere kati tufuna ekifo nti Munyonyo Gaba Muyenga Gulu Arua ensi bagipulaninga estate bwe zirina okuba tumalina okuadoptinga ebibuga ne tubijja nti Santon ne tukireeta ne tutuuza Munyonyo nti oba Johannesburg ne tukireta ne tukituuza Malaba weewaawo estate ne zibeera planned kati tulina kye tuyita national credit omuntu tulina oteekawo enkola ku ID yo kwennyini omuntu olina okuba nga oli wathe oba olina kyokola nga tukiraba ku ID nira nga kitegeeza buli munnayuganda sente z'osasula ng'opangisa osobola okufunira mu ddala ennyumba nefuuka yiyo oluvannyuma emyaka 10-15 bino ebirowoozo byetuleta bwe ngamba mufuna gwe nga ndaba mukazikoko ennyumba bazifuna nga gyeziri ebyaddala ennyumba nga gyeziri eyo miliyoni gyosasula $5,600 tugradinga ennyumba ezo ng'ennyumba zibeera mu estate security ebeera wano okukabasooka estate ebeeramu ekisaawe ky'omupiira amalwaliro buli kimu supermarket amakubo nga malungi bino nze ngenda ofunamu bwe ngamba nti gwofunamu kyova olaba abaasitukiddemu nga balaba eŋŋombo gwofunamu bagitambuza abadiaspora beebaza bino si bya Bobi Wine si bya Mwami Museveni abannayuganda baasitukiddemu ekimala kimala era bagamba nti siri mubaka just wa Kampala nga bwe bagamba MP abeera wa ggwanga byoteesa bino si bya Kampala byokka MP we bakulonda oba oyise bisaawo ne bw'ogenda eri ofuuse wa ggwanga ekirala tugamba ebyaddala ba servicemen bano ne ba doctor ne baani olw'omusaala ogwo omulungi kwe basale ssente ezigenda mu kusasula ennyumba ziri be balina osooka okufuna mu estate ezo kuba omupoliisi lwaba ateredde asaavinga n'obwesimbu tajja kulya nguzi na buli kimu tugamba poliisi balina okuba ne kamera kuno nga buli kyoyogera kyonna bakamaabo byerikodinga ku data center bino byokusaba enguzi naki era ebakajjako musango bw'okajjirako wonna kitegeeza mugenda kufuna ensaavinga y'abantu nga temuli ne economy yaffe tusobozesa very well bwe muba temukirina ba investor bajja tukiyita outsourcing n'ensi endala zonna gana amakubo ge tugamba ne estate balina abantu abalina essente mu America eri abantu nga balina essente basinga oba oli awo ne government okitegeera mukole abagagga babere weebali ffe tubayina ffe abatambuddeko tubayina n'olw'ensonga tugamba okwalite y'omubaka gw'olonda alina okuba nga amanyi era njagala okubagamba abakulembeze mwena mutwegatte oba oli NRM oba oli wa NUP oba oli wa FDC oba oli wa DP ekkoze eno buli omu situkiramu
nze sirina kye nneenoonyeza wabula mmwe mugenda ofuna bayamba buyambi okwesimbawo kuba ndi bize nze ndi bize ku budde bwa Tolosala ne famire kwentoola nzije empeereze bannayuganda yo obufumbo omaze mu bbanga ki obutukuvu ndi mugole mugole tulaba olususu lukulaga emyaka gye mmaze mu bufumbo abamu bagamba neyerusa seyerusa kulya kikamba mulya bubi Abannayuganda basaba akalulu naddala bannakampala bannayuganda naddala bannakampala abalungi nsaba okubeetondera bwemba nina kyenjogedde omuntu yenna nga tekimusanyusiza nange ndi muntu nsobola okusobya kyova tugaba bannayuganda kyekiseera abakulembeze mubeere nga osobola okwetondera bannayuganda bw'oba osobezza wadde oli mukulu wadde olina ebitiibwa bye twogeddeko bitwale mu mutima mulungi omukulembeze olina okubanga olina byeweenoonyeza era ebagamba nti resigninga kite omulala akikwata toyina kubanga ogwo omulimu okweza bannayuganda bannayuganda njagala kubagamba nti bw'oba oyagala ssente ayagala ssente agenda mu bizinesi si mu bukulembeze bannayuganda basinga buli omu azze ng'amanyi mu bukulembeze mwe muli ssente no tugenda sala emisaala egyo gyonna abantu olaba abatazze kukulembera be bakola ki badduka nga mmaliriza njagala kubasaba akalulu seetonda nansaba akalulu sigenda kwogera byagala kuwulira gw'ofunamu okulonda luzi tambuza video genda ku TikTok following agamba muno nti ofollowinga buvunaanyizibwa bwo followinga mwami luzi buli muntu alina past way ekira teri muntu ali perfect I am not here to say I'm a saint busina nange ebintu omulowooza nze ntegeera ennyo ku bifo ebimu nange nina ebizibu bya tonjajinga tomanyiira naawe olina ebibyo gwandaba buli omu olina ebizibu byo toddaawo notandika ebimu temubimanyi nnyo buli omu olina ebizibu kyova olaba nze byange nabisolovinga kyovula nkusinga mwesinga 10 weekoleko wejje mbunya londa busobozi temwerabira Sarah is tall mama Kampala tewabe teeka lyayise tewabe yeeyita mama Kampala buli lwajja mugamba oli step mother mwami Luzi yatugambye oli step mother wano ate omusajja yenna avuganya mu Kampala wano Kampala eno yange omuntu mugabe oli mujja na nnyina nini mwana wa sajja muzukulu ndi wano mwana wa Buganda wammwe owencha agenda okubeerawo tukole ebyobufuzi ebitavoola ebitavuma tubeere n'omukwano era nze benesimbye nabo it's okay tumingolinga it's fine abalonzi musalewo okusinziira ku ekyo kyolaba ekyomugaso kuba president sinza butayogera kano mwesinga 10 bw'oba toli mutabufu wa mutwe tosobola kulenda emu nti esinga 10 geraageranya ku booliko boolandukirako bombi ku beesimbyewo bonna olaba ani emu ani 10 gwoba olonda kuba gwoliko tagenda kuyitamu Ssaabasajja Kabaka awangali tuyanze nnyo tweyanze olwakadde kootuwadde mukitegedde omwami Abraham Luzi akozesa akabonero TV gyoba osimbako ddala essiira obeere nga ate omulonda sitakola bya bufuzi naye I was so much interested in you nengamba omwami ono kamulete twogeremukko newankubadde nti kyano yange singa tutunulira abakazi naye abakyala wabakoowa bakyera mbagala tuwuzise njagala babeere nga Tolosala batolosala bangi nno era nkugamba buli omu olina Tolosalawo oyo kasaba afumba ekyenkya ng'awulira talina lumwa olulinga olumusonso kubeerabeerako omukyala awulira gaba password bajja kugulya Range Rover n'ebirala abakyala mbagala nnyo abaffe abantu batugamba nti abantu abeera ku online tebatalina kulonda yo njogera ya kijega oandaba n'atuwuliriza bakulimba abantu Kampala ensi is transformed the world is transformed abantu yenna ng'alina smartphone abantu banna Kampala ne bannayuganda basinga balina smartphone era eyo level of development ereetebwa batusooseewo tukyebaza Patisi bantu batandise okuva mu analog kitegeeza buli ali ku simu oyagala okakasa amaanyi ga social media n'akalulu tunulira akalulu ke Kampala Central. Thank you so much. Until next time, Ruth Kalibala Bwanika. Ciao bao.